Osobola okukwata ebukadde bitaano n'ogula kayondo ng'omwana wammwe ayagala na bukulembeze yawaayo abantu bamwe babagule babasengule naye ekyo ne kimuluma nti kayondo agaanye okulya embuzi kati alina genda ng'amuvumirira ne bwe bananvuma okudda wano okutusengula nti ekkomera balireeta empunge n'erula empunge n'emmengo balisengule nga nkyali mulamu wano tekijja kubaawo. Omubaka bwe nandyagadde omubaka Kayondo Fred nga tuse mu Parliament ayogere n'omukulembeze w'eggwanga akakkanye obusungu obuli ku mazzi. Akalulu ka Kibula akasooka yita amakolero entonto. Bala kusuwa mu amasanyalaze gamala. Bala kuki mugamala buli nsonda buli ki amazzi amayonjo nga buli maka galina amazzi amayonjo nga buli maka gakola ki mugategeddako amasanyalaze tiki amazzi tiki eddwaliro tiki ekirala makolero tiki amasomero tiki obugagga mu nsawo tiki okunyirira tiki mugategeddako kati nga 15 Januari we mukakase ekyo we mukola ki kubanga tugenda leeta chorus ayite wano paka Busiika nale moye Kibule oye abakweri emirimu gyaife twala tugifune bwerere. Omukulembeze w'eggwanga His Excellency ali ku Idaido Duzi ndi kukutuma bino eiroboozi eriri aliwulira okusinga kuli ewaife. Mama obona otya nga batuyiwira ku luguudo lwa kolansi okuva ku Nondwe kule paka ku Busembatya. Ku luguudo lw'Enondwe ndalwogerako President Bwanaida twidda naye era ntabyogera tukalekinga sites zaffe za tourism then kusaba gavumenti ekulaakulanye tuzivewo restaurants tuzivewo hoteli tuzivewo bulungi abantu banasulanga